Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi bw'ogeraageranya n'ennaku ebbiri ze twakakuba amabega. Era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kabaale yabadde wezeza milimitaazi 9.2, Tororo milimitaazi 3.3 so nga ate yo e Buduuda zaweze milimitaazi 2.5. Kino nno kyavudde kubeera nti nno omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa, ekireeseewo enkuba okweyongera okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula olw'eggulo lwa leero mu kibuga Kampala enkuba etonnya era omuwendo ogwo tujja gutuusaako mu alipoota yaffe olunaku lw'enkya. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulo tusuubirayo enkuba mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Kigali ne mu Paris tusuubirayo enkuba okutonnya. So nga ate yo mu Amsterdam tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 8 so era nga obunnyogovu bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Lubega Michael.